Mbaziira wange ogamba otya taata? Ne bulungi. Kulika emagombe mu Luganda tugamba wasimbyeyo ekitooke. Katonda yayambye. Yayambye. Ndodamu okay. Obuzibu bwavudde watona? Obuzibu nze nabadde neebase. Nabadde mu mmotoka nenga neeyose nkozi nabadde I had a sleepless night before. Nengera ku radio nenkola ku Sunday ku makya. Twavuddewo nengenda tumashe Masaka. Nabadde nsazeewo okugenda mangu. Twatuuse mu kkubo nenganzika neebagamuko. Nebanvuga. Kati moments ezisinga sizijjukira. Moment gyenzijjukira ku lugendo olwo kujjukira nga tuseeka baali kugoza around there. Ate accident yabaddewo nga tugenda kutuuka almost mu Nyendo ekyanso. So kati oba oyingira kumpi kibuga Masaka. So sabadde cautious. Nazzeemu kuba cautious nga ndaba ndi kitovu mu ddwaliro ku gate nga tuyingira. Ndaba tutudde ku booda. Ndaba bendi nabo sibamanyi ng'omu ankutteko wano bwati ku kibega ekulaba n'omusaayi mu ngalo. So obwongo ne butegeera tubayisoka okuba waliwo ekibaddewo. Kati ate awo twatuuse ekitovu ku ddwaliro ne wabeera overcrowded, abantu bazze bangi. So twakale twavuddeyo ne batuleeta wano e Nakasero. But I'm okay. Wasinze okukosebwa wagwe nga gwe weewulira otya? Nze obusinga obuzibu buli wano ndowooza n'okuzimba aleka wazimbye abatunzeewo ndowooza neerumye. Then ne wano ku hip wano ya left kugulu kwa kkono wano. Kati okuva wano bwoti nga ku luviivi okwambuka bwoti paka wano mu kiwato wannuma nnyo. Sirina nnyo injuries ze nafunye, Katonda abadde mulungi. Wagenzeko mu sikaani? Ya sikaani bagikoze wano e Nakasero. Ripooti y'eddwaliro eri etya? Ripooti y'eddwaliro eri etya egamba internal bleeding biki bwe bityo? No, tewali internal bleeding. Okay. Yeah, ndi always okay. Kati bino ebinnumako kungulu kuno byagaba bigenda kutereera. Era eddagala lisinga balimpadde ko zero wedda ndi ku macukwano. Naye nga bagenda nakutusiibula. Ani yabadde Alidde yabadde avuga. mubale tumusibye emisipi. Ate tugisibye nti ekyokuba ng'osibye omusipi kikutaasa butafa naye tikigaana kabenje kubaawo. Era ndowooza ensonga lwaki ffe tuli kubanga emmotoka eyatutomedde almost abantu bonna bagibadde baafudde. So twebaza Katonda kuba nti ffe tutaasizza. Kubanga era n'emmotoka gye twabaddemu bw'ogiraba wandazeeko ku bifaananyi byayo nga kizibu kyakukkiriza nti abantu abagibaddemu baawonye. Alidde ye wamuwulizaako bwena? Waali. She's okay. Wamugozeza ku mbeera gy'alimu nga ye? She's very much okay. Yeah. Tony, kana akabenje kakubiri mu myezi 16. Kawundo ya Feru waliyo gimazeewo, Alfadi wagimazeewo. Bibeeramu ebyo. Kyokka nayo yennyini yabadde kumazeewo. Bibeera. Ebintu by'obubenje bungi bubeerayo lwakuba nti oluusi obusinga tebubeeramu bantu betumanyi. Kati gwe kano kafaako nnyo lwakuba kalimu gw'omanyi. Naye obubenje bungi bubeerayo. Jjo nali njogera n'omusirikale awo afande mukwano gwange we Masaka yavuga ambulance omuyita afande Jose. N'aŋŋamba nti waliwo akabenje akagwe Masaka recently akafiiramu omuwala yali asomesa basi gwe yalinnya. N'aŋŋamba kano akabenje kamukaaga olwaleero. So kitegeera kati obubenje bubaayo wabula ekikola enjawulo nti buli obuusi bubeera buyitawo nga buli unnoticed. Kati buno n'okafaako nnyo olwokuba kalimu gw'omanyi omuntu ow'erinnya. So nze nsigala nkitwala nti it is normal. Siyinza kukyataakinga ku ngeri ndala yonna. Oba abamu bagamba nti akabenje ako engeri nti kakubiri mu bbanga lino ettono mboolwa entalo z'emirimu zikutwala. Entalo z'emirimu? Ate entalo z'emirimu ziyita mu bubenje. Anti gwe omwana ayinza okuba yakoze ekintu. Endowooza y'abajega. Ng'ayagala kola ki? Ng'ayagala kusiraanya. Ate kati okunsiraanya akusiraanya lwaki abatakutta busi? Nati olugendo lwakutambuliza. Tekisoboka kati omuntu kali wansiraanya.
mboki kale obadde ondeseewo Aida wange naye nga kuliko akabenje Aida. Ki kye wasembyeyo okujjukira? Manya firimu yonna sigimanyi era mbakulima sigimanyi kyenzijjukira kimu kulaba bansika mu mmotoka abatte mu mmotoka kyenzijjukira sigadde gwe yabadde avuga tolina kyojjukira wadde ebyo byenzijjukira kuba nnoonya mu mutwe nnyonnyonnyo zijjukire kyapeneza kitebato zabadde saawa nga mmekaawo era mwabadde mugenda luddawa? Bana badde nzija ku show twabadde ne show ku Tropic Inn eya Centenary Radio kati nga tuzze mangu tukole bye tulina okukola then after tugende ku show. Aida gwe osinga lumizibwawa oba embeera eri etya? Esinga okunnuma kugulu kati mu kunsikayo ozadde kunuuka muno ekunuma sofaati mu biwundu byangu bakozeeko era tebinnuma bambiwaliriza naye eno hiipu yesinga nti yeekanze omukunsikayo kyekyokka n'ekigere kiri akakongole kati kasinziiro ndowooza byebyo wagenzeeko mu sikaani? ya twagenze mu sikaani ne baba busikaani nga nzenna nga magumba gonna malamu nzenna ndi mulamu mu kifuba byonna